Nkwaniriza nnyo mu programu yaffe Kooti y'Amaka wano ku Star TV, ku Star FM, ku Star Radio ne ku YouTube. Ogamba otya mukwano gwange alaba programu eno obulamu bugamba butya? Nsuubira nti nno oli bulungi. Atudde mu ddiiro lyo ng'oli ku Star TV kulikayo yonna gy'ova okukolera olunaku lugenze lutya? Kansuubire nti byonna bitambudde bulungi. Bwe bitatambudde bulungi toggwamu maanyi, toggwamu ssuubi, ensi bw'etyo Omukama Katonda yasinga okumanya. Alina obuzibu obuteebereka, nkusaasidde nnyo, alwazizza. Saba Mukama Katonda assuuse. Omulwadde yenna ali mu ddiiro ng'olaba programu eno, ali mu ddwaliro, atalina na bujjanjabi, ng'oli wonna w'osobodde okulabira naye nga nezigenda mu ddwaliro tozirina. Saba Mukama Katonda akugumye. Toggwamu ssuubi. Obujjanjabi bujja kukusanga ng'oli mulamu. Naye bw'oggwamu essuubi ne tukuziika ne bwe tunaafuna obujjanjabi buba tebukyagasa. Ebizibu byonna bye muyitamu mufube nga kulwana kubiyitamu. Essanyu lijja kusanga oli mulamu. Essanyu terigenda kusanga ng'ofudde. Njongera okwaniriza mu programu yaffe yakatwegattako twakatuuka tuli kyannamukaaka. Tuuke kyannamukaaka mu roundabout n'owetta n'odda ku kigenda ekyantale gye tuli eno mu kyalo nga tuzze okulaba ku mwana waffe gwe twalongoosa Namulindwa, tulabe watuuse n'embeera nga bw'eri, ate yeebaze ne ku abo bonna abasobola okumujjanjaba ate n'okwongera okulaba embeera gy'alimu nga bw'eri. Tugende mba Namulindwa. Nkwaniriza nate mu programu yaffe Kooti y'Amaka wano ku Star TV. Nkwaniriza mukwano gwange yakatwegattako ku YouTube. Mukwano gwange agwe mulundi ogusoose okulaba programu ze Kooti y'Amaka, naawe tukwaniriza. Tubeera wano ku YouTube channel yaffe, oteekamu nti Mulongo Babirye Sarah oba oteekamu nti Kooti y'Amaka n'olaba programu zaffe. Ate ku Star TV buli Lwakutaano ssaawa 4 ez'ekiro, ssaawa 4 zennyini, neddibwamu buli lwa Sande ku ssaawa 6 ez'omutuntu. Abatyasobodde kulaba misana bw'atyo n'alaba ekiro. Nyongera okusaasira alina obuzibu obuteebereka. Nyongera okugumya mukwano gwange embeera yonna gy'oyitamu. Olunaku lukya n'ofuna ku ssanyu, mujjanjabye mmwe abantu ne mubawa essanyu ne mubawa obulamu abaali tebasuubirwa kuba nti bayinza okubeera obulungi. Mu kaseera kano tutuuse mba Namulindwa mu kyalo gy'asibuka gy'abeera. Jangu wano Namulindwa. Omwana ayagala white, nange kyobala leero nkubye white kubanga ne twali tugenda mu ddwaliro yali mu white. Ne kati ali ensoko ze baliko zokka. Ne kati ali mu white. Nange ne ngamba bwe nnaaba nzire wa Namulindwa nange nja kuba white. Tuula wano ku ntebe tofaayo. Kati omuzindaalo gwe. Osiibye otya eyo? Bulungi Anti Sarah, wasiibye otya eyo Anti Sarah? Nsiibye bulungi. Obulamu buli butya? Obulamu si bubi nnyo. Nja kutereera mpola mpola. Nja kutereera mpola mpola. Kale twatandika ne Namulindwa oluvannyuma nga naakamulaba nga mulwadde ddala. Twamukulaga ku Star TV ne mukulaga ku YouTube channel, then oluvannyuma neesemba okulaba Namulindwa. Mmwe mwasemba okulaba Namulindwa ng'akomyewo mu ddwaliro e Lubaga, si bwe kiri? Nga tonaba kufuna bulungi maanyi oli awo. Twagala okubabuulira obulamu obulala obubaddewo oluvannyuma lwa Namulindwa okusiibulwa mu ddwaliro e Lubaga. Kankomewo. Baddamu kunnongoosa ne birekeraawo n'embeera kati nga buli w'enkola ki ne babeera nga bijja nga buli kanaku nga bireebeeta nga nkwata kampaasi nga bana banvuma ku ssomero nti nnina amadookooli ne mpulira nga bintamye eby'okusoma nga bana babeera banvuma nange ebyokusoma ne mbivaamu nga nentuula ewaka ne bavaamu ne nga mama nembula
mama nengenda nenefumbiza nenzalayo omwana omu nazalayo omwana omu nembufumbo ne bugaana. Wali muto. Ne bankomyawo ewaka ng'obulwadde bugaanye. Kati n'ebintu ne byeyongera naye omwaka gwa 2018 ne kijja ne kinkuba mu kifuba wano. Kati bwekyankuba mu kifuba ne kikanga nga kireebeeta ne kiyisa ebbeere nga kimera amatabi amalala ne bimerako. Kati ne kimala ne kitana ne kyabika omulundi gumu. Kati nembeera nga mu mwaka oguwedde 2019 nevaamu envunyu ne zinva mu kifuba nga ndi mulamu. Mama n'agamba agenda kwetuga. Mama n'agamba agenda kwetuga nfiire. Bwe nagenda mu siyeta ne banyingiza siyeta ne baŋŋamba okusayininga akatabo. Okusayininga ne kunnema bula ne ndaba nga ndaba nga afudde mu butuufu. Nga ndaba ddala nga nze ndaba nti bantuusizza mu Lwera. Nga n'Olwera nduyisizza bantwala waffe kunziika. Kati omusawo n'ankonako bw'ati. N'aŋŋamba Prose. Nenzira engule mwana wange tosayininze. Naye nga ntunula bwe nti. Ne bantwala ne baŋŋamba togenda kuwandiikako nze sibisobodde sibimanyi. N'abansayiningira abo. Ne bantwala ate ne bampisa mu luggya olwokubiri. Aye naddala nga ddala ngende ddala mu Magombe. Ne bannyongezaayo mu lukubo olwokubiri ne bagulawo oluggya olwokubiri ne bantwala ne ŋŋamba mutuufu ngenze nga tewali andabyeku. N'omwana wange ndese omu bw'ati. Naye sirina kyakukola Mukama gw'omanyi. Gwe wantonda era gwe wampa n'omwana. N'ekirwadde gwe okijjawo. Obulumi bwatandika okunnuma enkeera. Kugulu nga kunnuma ne bankuba obuyiso. Nga wenkaaba bwo kyo bambi baagezaako byonna. Nembeera nga mpulira nga ddala obulamu bugaanye. Naye kati we natuuka wali musawo n'aŋŋamba okutambula okugulu ne kugaana kuno ne nkaaba ne baŋŋamba tebagenda kumpa kagaali. Nina okutambuza joyinti zikole ebinywa. Ne natuuseeyo Mukama n'annyamba ne ntandika okutambula nga tewali ankutteko. Obulumi badde bw'amaanyi nakati nkyabuulira peyini y'amaanyi no mu kifuba. Wuzi zinnuma, kugulu kunnuma. Naye Mukama nannyini buyinza byonna. Ewamu natanye wano wewati. Nentana kati wuzi ezimu bagenze bazinzijamu naye esinga wano nnamu zikyalimu wano. N'okukwata ku kyagaanye baŋŋamba kunziramu kundireesinga kwenkya. Ne banaye neebaza abantu mwenna antisaala. Mukama wojje Mukama akuddize. Simanyi kye ndikuwa kubanga onzadde ogwokubiri. Mukama akuwa omukisa. Bannange mwenna abansondedde obuyambi. Mukama abongere omukisa. Bannange temujja okwo. Bannange akasente kadde kabulayo. Saba buyambi sente ziweddeeyo. Ansala yeewoze neewoole. Namulindwa ng'omaze okuva mu ddwaliro olunaku lwe twajja ne tukwata biki ebyaddako? Bannange abampuliriza ku Star TV neeyanza nnyo byonna bye munkoledde. Abandabiridde mwenna Mukama we mujje Mukama abaddizeewo. Nga nyumya olugendo lwe nava mu ddwaliro. Nava mu ddwaliro nga sinnabatterera bulungi. Olwatuuka navayo Lwakuna. Olwava ku Lwokuna mu ddwaliro ku Lwokuna ekiro nengera okwekebera wano wansi w'ebbeere. Ng'ennyama gye baakubawo ng'evuddeyo ng'etadde. Nenzirayo wantisaala ne munnyonnyola engeri gye ndimu. Nanzizayo mu ddwaliro.
awo wennyini nga nnyongerezaako natya nnyo natiira ddala kuba ekifuba ky'omwana nga maama ogamba gwe walengezayo n'eri munda ng'osobola n'okulaba ebyo maama ojja binyumya kubanga nze okutya kwali kungi. N'oddayo ewa anti Sarah. Bwe naddayo awa anti Sarah nasooka nenga ne bandressingako nga sinakudda wa anti Sarah. Nenga ne bandressingako nga ndi mu mbeera mbi nga twali wanyweddeko wadde n'akatono. Ne paka etwagala tugende wa anti Sarah tumunnyonnyolemu omukyalo ono. Ne tuddayo anti Sarah n'agamba nedda tetukyusa ddwaliro ddala. Tuddeyo e Lubaga baddokita bagaanye tunenya nno tetwakomawo mu ddwaliro. Ne tuddayo dokita n'ayombamu awo nti nno simanya nti akaliba akamu twakaggyako naye nga kale kyalwako okusinziira bulasita yalwako yo neekakola ti ne kavaako. Ne banza mu mpiso anti Sarah n'anteekako empiso za 15,000 ne bankubamu empiso kwe kukwata. Oli ku Star TV program Kooti y'Amaka omulongo babiri Sarah ge mannya gange nekigenda nga kikwata mpola mpola mu bulumi bijukira ogwasemba ogwawo wakati kati we nawe nanga mbutufu olinga gamba n'amaanyi gakuweddemu. Amaanyi gaali gampeddemu nga sirina ssuubi nti banyinza okuwona. Kyayitirira mu kaawa ate nga baali tebannakusala wali mugumu. Naye nakulaba awo ng'amaanyi gaweddemu. Amaanyi ganzigwamu ne ngamba bwe nviidde mu siyeta. Kati ate waliwo ngenda okufiira. Anti Sarah n'ongumya nga weekiri nga weekyetaagisa n'okola buli ekisoboka. N'ongumya era kati buno obuwanguzi bwe nnina bwa Anti Sarah n'abantu abadde abandabirira. Omulwadde bwe tuba tumujjanjaba tetumujjanjaba obulumi obuli physical obulabikako. Waliwo kye bayita psychological that torture nga kintu kikuli ku bwongo kikutawaanya oba nawona oba nakola bwe nti ogatta ekintu ekyo n'ogatta n'obulumi obulabibwako. So omuntu oyo aba ayina okubudaabudibwa, aba ayina okufiibwako, aba ayina n'ekirala. Tusookere ku kugulu we baasala ennyama okuwona kwawo. Kozi kwa sayidi eri. Baakubikudde nange nno sinnabakulabako. Wano waali watya? Lwaki wafaanagana bwe wati? Wano ewantu nagenda e Lubaga. Ne basooka ne banjjako bulasita eyasooka. Ngamba lwaki baasalawo tunnyonnyole. Okusalawo ekizimba kino kyali kinene. Okubanga kinene ate nga kyatana. Ne bagamba omubiri ogwandibadde ogwa wano. Gwavaawo eddiba lyavaawo. Ng'ate nga n'ekintu kinene nnyo. Ne bagamba balina okusala wano bakube wano ekiraka. Banteekeko wakole ki? Wasobole okuwona. Bwe ne basalawo naye kyantwalidde omwezi mulamba okuwona ng'omubiri tegukomawo okusinzira byonna. Ne baŋŋamba ne ntandika okukirekawo nga bagamba kirekeewo kijja kkala. Paka we kyesumuludde kyokka ne kivaako. Kati wali watya obulumi? Olulumi bwensigazizza kano akapaati ka muno. Kale oba n'amasannyalaze gannyonyoogera munda mangi. Wembeera ng'eyayamula nga amasannyalaze kugulu ng'agayitamu. Kitegeera bulungi. Nga gampitamu muno mu magulu. Kale amasannyalaze gampitiriramu mangi. Gaali mangi. Omubiri anti gwali munafu. Gwe tolabanga ne mu kulongoosa twasooka ne tulindako. Omubiri gwali munafu, gwali tegulya, tegulina mazzi, tegulina musaayi. Ng'omubiri munafu. Kati ko okugulu owulira otya mu kusitula nga nze bwe nsitula? Okugulu siwulira bubi nnyo naye mpozi wano ne muno mwe musinga okunnuma. Temunnakala era terinnakala liri terinnakala. Era mukyannumirira. Kati ku ssaawa eno engeri gy'oli mu kyalo oteekawo ki? Nzirira omunnyo, nzirira amazzi amafumbe. Nenjiwamu omunnyo omusaamusaamu
negabeera nga ga kisuusuusu ne neenyigawo bwe nti. Abatuwuliriza n'abatulaba y'ensonga lwaki mba nyina okusituka okujja. Oyinza okubeera eyo n'olowooza omulwadde gwe najjanjaba yatereera, omulwadde gwe najjanjaba yakyuka, omulwadde gwe najjanjaba ali bulungi, nga tomanyi. Kiba kirungi n'omala kutuuka n'omala kwetegereza. Kikusiiwa? Ndaba otakula. Kinsiiwa muno mu mabbali. Kale katulabe ku kifuba. Oli ku Star TV program Kooti y'Amaka. Neebaza mikwano gyaffe mwenna abatulaba, neebaza mikwano gyaffe abataddemu ku lwa Namulindwa. Namulindwa ye mulwadde gwe nafuna nga neekaniikiridde bwekaniikirizi. Omwana ono namufuna nga nakava mu bizibu bya maama maato nga simmanyi na kumanya. Tuyina outstanding bill, tuyina bill etannasasulwa ya millions 2. Naye tujja sinaba na kugirowoozaako, njagala kusooka kumanya bulamu bwa mwana ono n'okutereera, then ebyo nja kubanga mbirowoozaako mu mpola mpola. Mpa ku simu yange ya MTN. Olwaleero omukama mulungi Namulindwa gwe twali tulaba ng'alina ekintu ekitiiriika omusaayi, olwaleero asobola okubikkula ekifuba kye nga temulimu kintu kitiiriika musaayi. Olwaleero neebaza abantu mwenna betumanyi ne betutamanyi. Bagamba weebale akumalira ebintu, naye nze nja kwebaza paka. Titemweyamba Namulindwa nga Namulindwa. Abasinga baganze nnyambye Namulindwa ku Lwamulongo. Kuba Namulindwa nze simumanyi. Oyambye ku Lwamulongo. Neyanziza. Ne bw'oba oyambye ku Lwamulongo, oba oyambye Namulindwa. Toseka. Ne bw'oba okayambye lwa bulumi bwe kaalimu, oba oyambye. Nze siina kyendibawa, naye Omukama Katonda ali waggulu agenda kubansasulira. Nolaba obulumi omwana ono bwe yalimu, nolaba olwaliro nga kali yaddeko. Kubanga ffe tubeerawo n'oba n'ebizibu naye ng'oli mulamu. Naye nosasira omwana n'obulumi bwonna nga bwe yali. Banange mwebale. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Obujanjabi bw'omwana ono tebubadde bwangu wadde n'akamu. Omwana ono yavunda, ennyama n'evaawo awo. Neeyagala okugwira ddala okuvaawo nga ne munda eri olengerayo. Natya era najja ku radio ne mbagamba bannange kyonna Mukama kyaleeta. Kuba omwana mutute mu ddwaliro ddene. Ate eddwaliro eddene lyennyini ate tebiteredde bulungi. Naye nga badokita bagamba bibaawo. Emibiri tegireactinga tegireactinga kye kimu, gikyukagana. Omu ayinza okutereera amangu, omulala n'atatereera mangu. Omu n'ayanguwa, omulala n'atayanguwa. Njagala yanguwa tugenda kwebika. Kati owulira otya mu kifuba? Kale mu kifuba ebbeere lyo likyamima wano wansi. Era tewannakwata ndaba. Neno sayidi ne wano waggulu wano sobola kwebaka bwe nebakawo bwe nti muba munnuma kino ekibegabega kinnyiga muno bwe muti. Kati nebakira sayidi emu bweti. Naye ng'ebbeere likyasinga kati okunnuma. Tukyetaaga ku buyambi bannange abampuliriza mwenna abanyambye mwenna. Badde nkyasaba ku buyambi obunzijanjaba. Ntereere Mukama ajja baddizawo byonna bye muba mukoze byonna ne bye munkoledde okusinziira we nnali. Ne we ndi wano kati ndi musanyufu. Mukama ajja baddizawo kyonna. Omwana ono kati weetaagangawo ssente ezimutwala okukyekingibwa. Kubanga tetuyinza kumuleka mu kyalo n'ebiwundu ebyo nga bw'obiraba bikyasobola okufuna infection, akyasobola okuddamu okutana ate nga gye tuvudde yeewawanvu. Mmanyi ebyokukola bingi mu Kooti y'Amaka n'emirimu mingi, naye nsaba tuweerezenga ssente asobole okuddayo mu kibuga Kampala, asobole okuddayo mu ddwaliro, basobole okuddamu bo beekebejjenga ekiwundu kino kisobole okuwona obulungi. Tuleme kujjanjaba ate kkomya mu kkubo. Katonda asaasire nga bwe musobodde okumuyamba era tumuyambire ddala tumumalirize.
mbeegayiridde nnyo mbeegayiridde kyonna buli omu kyaba ayina asobole ng'okulinnya emmotoka olugendo ndulabye transport muwanvumu ndowooza okuva wano paka Bukunda batwalirawo ssente nga mmeka? Batwalirawo 5,000. Okuva wano we tuli paka ku kkubo 5,000. Awo wali ndowooza ne mulinnya direct Kampala. Batwalirawo okuva eno neno wavaayo emmotoka ziyinza okutwala ku 40,000 oba ku 40,000 ng'egenze direct Kampala. Ate jjukira olina okudda. Jjukira tekunnabaako ddwaliro. Munyambeko banywanyi bange munyambireko ddala buli omu ky'osobodde ebbanja tujja ddisasula mpola mpola tubanji ba miliyoni 2 naye nyinawo emitwalo nga 35 kuliko abagenda bampaako teeka ku bbanja tujja kubanga bwe linaatuuka tujja kuba tulaba engeri gye tulisasulamu kasitanza omwana ali bulungi nabagamba tezibula mukwate naye nga tukyasaba obuyambi ddala ddala kale yambala Namulindwa. Maama osiibye otya eyo? Bulungi maama. Siibye mutya nno maama? Ndi bulungi. Maama mukuliko amakubo. Amakubo tugayiseemu munnange tugayiseemu bulungi ddala ate amakubo malungi bagalima bulungi. Amiina. Namulindwa bulijjo amanyi yayambala white yekka. Ng'ate naawe gy'oli. Ojja kutya. Kakati maama. Nsooka okwebaza ne sikwebaza yenna. Neebaza maama omulimu gw'okoze omunene. Neebaza abatuwuliriza n'abatulaba ku Star TV, ku YouTube. Bannayuganda mwenna abali ebweru ba maama ne bassebo. Nsiimye nnyo, nsiimidde ddala. Kuba sinali sirina busobozi nga bwe mundaba. Omwana embeera yonna mu butuufu yali nalemererwa naye eno yeewaffe nga bwe mutulaba nsiimye byonna bye mutukoledde okuva lwe mwamulaba paka okuva mu ddwaliro era kati we tutuuse twali tukaaba nnyo naye kati sikyakaaba nnyo lwakuba essanyu linkaabya. Oyogera kituufu kaaba luli kwali kungi ddala. Kungi naye kati omutima musanyufu nnyo. Nsiimye nnyo bamaama ne bassebo mwenna abantu yambye mu mbeera yonna. Nsiimidde ddala era kati omwana wange ndi mugumu kubanga twavudde erubaga nga tuli balamu. Era kati watuuse nkakasa we muli tajja kufa. We tutuuse tugenda kuwangula Namulindwa kati asobola okutambula yeeyagaza n'abamulaba. Naye tubadde nkyasaba bamaama ne bataata temukoowa omwana mmwe mumujjanjabye mumulabiridde mwongere okutuyamba nga bwe mutundaba tusobole okufuna obujjanjabi obumala akala ekifuba kino. Bagamba nti obwato obufa magoba oli ayinza okugamba tujjanjabye kinene ako nako kabalemeredde ako nako tekaliiwo. Bantu bange ako nako tekaliiwo kati tubale emitwalo 10 gya transport gyokka nga taagenze omu nga tebagenze bameka 2 kati tubale dressing bijja tutusaba emitwalo bagibadde 10-15 10-15 bulijjo ze nsasula bwe tubadde tugenda kaakati kati tugateko eddagala eriyinza okubaawo kati n'olwekyo baba tebasobola ate eddagala kuba tekuli tolaba nange mpeddemu Namulindwa nakkuya togenda kunjavuwaza tewajja kunjavuwaza yanza maama otuzadde ogwokubiri n'olwekyo bannange munyambeko mutuyambeko kyonna kye musobodde okweza. Namulindwa essimu ye eri ki? Essimu yange eri 0757 67 82 6 tugiddemu 0757 67 82 6. Mu kiseera kino ne neebaza ne jjajja abadde ajjanjaba omwana ono e Rubaga era nga mbategeeza nti omwana yavaayo n'ajja mu kyalo jjajja yakolako kyakoze n'atereerako n'asobola okujja mu kyalo ewaabwe asobole okubeera ne maama ajjanjabe. Maama yali tayinza kujjanjabira awo waka olw'ensonga ewaka yali aleseeyoko abantu abalala ab'okulabirira. Lwekyo togamba lwaki omwana yavuddeyo e Kampala. E Kampala munange tewaali waabwe
wano wemba Namulindwa wali twali tujjanjaba bujjanjabi. Twebaza bonna abajjanjaba bannyina bannamulindwa ab'ewaka bakafuba ka Batule n'abalala. Mwebale olwekyo kyonna ky'olinawo kyonna oba okiweereza ku ssimu ya Namulindwa. Essimu ya Mulongo egendako bbanja, ebbanja lya millions 2 naye nyinayo emitwalo nga 35. Waliwo omukyala n'abalala njakuba mbeebaza lumu lisiti nga ngimaze abatandise okusasula ku bbanja kuba tulisasula mu guno ogw'ekkumi. Ebbanja oliweereza ku 0776 10 11 15 0776 10 11 15. Kamala okwebaza ku bano wammanga Mukisa Ani mwebale kulaba kooti y'amaka, mwebale kutwagala Shadia Namanda, Nanyonga Farida tweyanziza nnyo. Nampiima Bitamisi mwebale kubeerako. Farida Tibitha mwebale kubeerako. Fatuma Naziri mwebale kubeerako. Maria Munana mwebale kubeerako. Omukakwa wa Mulongo tukwaniriza mu kooti y'amaka. Omukakwa wa Mulongo B Princess mwebale kubeerako. Mirembe Jaria, Kityo Catherine, Shadia Nancha Kigongo mwebale kubeerako. Jessica Namuyomba mwebale kuwuliriza. Habiba Seguya assalamu alaikum. Priscilla Haubena mwebale kuwuliriza. Mayipi wa Isaac mwebale kubeerako. Nabumba Safina, Gloria L mwebale. Zaina Dembe, Tina mwebale kuwuliriza kooti y'amaka, mwebale kulaba ku YouTube, mwebale kusubscribinga. Enjo Kisache na Kanwaji mwebale. Muloholiki class monitor wa kooti y'amaka mwebale. Nembuuza ku Azana Guji wa Michael mwebale kubeerako. Hafswa mwebale kubeerako. Juliet Maria Mujamada mwebale kulaba. Nembuuza ku GHHVVG mwebale kubeerako. Aisha Binti Brenda Nakitende Nabukenya Mariamu mwebale kusubscribinga. Shamira Favor mwebale kubeerako. Nayiga Juliet nesembyayo Farida mwebale kuwuliriza n'okulaba program kooti y'amaka. Tazindalukawe mama Namulindwa ng'okaagala obadde okagamba ki? Mama ng'okomyewo mu kyalo. Mulongo nasaba okukomawo mu kyalo. Nzije nsange ate abaana be naleka ewaka. Banayo owoona aliwa? Nalekayo owoona aliwa? Muleete omwana wa Namulindwa mulabeko. omuwala. Jangu no. Maama nga baamugulira obugoye obulungi. Ono gwe yalajja n'afa. Omwana ngenda okuleka omwana tokwata mu maaso tunule n'abantu bakulabe. Ngenda okuleka omwana jangu wano nze ndi jjajjaawo. Kale fukamira ombuuze ku bambi. Bulungi musotya no jjajja. Y'ono nno munnayo eddwaliro lyonna gwe lyategeera bw'agenda okufa okuleka omwana bambi. Kale tulawa ne wali maama wo togenda kufa kumuleka. Tugende mu maaso jjajja. Kakati nensaba ngaba mbadde nsaba nzireka ewaka mbutuufu nga naleka abaana abato ewaka. Omuzzukulu wuuyo nga baŋŋamba mulwadde omusujja nga tebalina alabirira. Nensaba kwe kujja nendeeta Namulindwa ewaka. Nga ninayo n'omulwadde ewaka gwe mulabye nga naye nina okujja okumusanga nga bw'omulaba Mulongo. Kwe kujja ne tujja eno Mulongo eno yeewaffe. Nendeeta omwana ono nga takyabula. Wali soka tomala okweyanza. Ansaba okwongera okweyanza abantu mwenna abazijjanjabidde ku Namulindwa. Tweyanzege management eddwaliro ly'e Rubaga mwebale kungumiikiriza. Omwana ono bamukwata mu ddwaliro nga bamanja millions bazaali mmeka? 6. Awe baatukwatira ezisatu zagenda okutuuka nga nze mbasasuddeko empola. Yali 6. Yali 6 oba 2? 6 mu emitwalo 7. Okuŋŋamba nti bakusiibudde ng'oggyeko deposit nga bamanja millions 6 mu emitwalo 7. Kyenava ŋŋamba maama nti mwe temufaayo mwe mubeere mu ddwaliro. Tujja kunoonya ssente akaseera konna. Neebaza abantu abatukoledde ekisa. Mukama Katonda abakolera ebisinga bye mukoledde Namulindwa.
konna ke mwerekereza ne mukawa omwana gwe muyina nga temina bwe mumuyita omukama akibabalire. Okugaba guba mutima tekitegeeza nti tuba tuyina naffe twerekereza bwerekereza okuwa essanyu abantu abalala. Omulindo yali akaba amaziga amayitirivu naye olwaleero aseka asobola okutambula nga tewali amukwatiridde ate n'obulumi bwennyini ne buba nga bukendedde. Once again, Namulindo amanyi oluzungu. Nziramu okweyanza abantu mwenna abanyambyeko okunyaba okulamusiza omukyalo olimu ne t-shirt gyalimu ya mulongo babiri essaala mubadde mulabye emaaso era ani yagambye abantu bekyanamukaaka nti nzija eno nze sayogedde ekitundu nga ndi ku radio wangi nyabo mbanange tweyanziza eziri kati nja ziteekayo zino zonna kati kanzireko wano naye yanziza mukyala Geraldine ojja muwandiika mulabiddewo face ne t-shirt mbadde sinaba kugiraba naye mumanyi bulungi nnyo bantu bange munzikirize nsiibula okuva ekyanamukaaka tutambule ng'obudde bukyali okudde Kampala. Namulindo waffe tubeera Kampala. Kampala Kabale Bugonzi twavaayo era ngenda kukanyugawo bukanyuzi Kajinja okola ki naawe oyagala kuvaayo? Nange njagala kusaba Mukama Katonda beerayo nga nalwe Kabale Bugonzi beerayo enda noli omukwano gwange bamuyita Nambi Vero Kazangola bamuzaala sayidi eno wedda mukubira mumanyi babuwa Kyambazi kyanamukaaka obadda njagala ogendayo naye maama obudde butono kumpi kaakati munnange nze saagala mukyalo nze nave Kabale Bugonzi nga nkoye enkumbi twalimbanga ku makya mutuntu n'olweggulo nze kati tombuulira kale bantu bange mwebale kujja kutulabako mwebale byonna kale katusebule tugende nyongedde okwebaza mukwano gwange yenna alaba Star TV mwongere okuwuliza mulongo mwongere okutwagala yenna aneetaaga essimu zange zibeerako naye bw'oba okuba essimu yange otuukira ku nsonga essimu yange esooka eri 0777101115 essimu yange ey'okubiri eri 0752101113 mbaagaliza